Kaga n'ekitundu nga zino ziweereddwayo aba IREAD wamu n'abataka. Ssentebe w'ekitongole ki IREAD Dr. Nuru Jaffa bw'abadde abakwasa essomero lino abafalasidde essira okulissa ku kutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza so si nsimbi. And remember, it's not how many children you enroll, it's how well you teach them. All right, so don't always set your targets at I want 200 students or 150. No, take the students you get and teach them well. Teach them to be upright citizens of Uganda. Akulira Rotary Kampala, Debrek, Frederick Chitakule ategeezezza nti enteekateeka y'okuzimba amasomero yakumunyisibwa mu ggwanga okulaba nga abaana bangi basoma. Lwaki tuzimba amasomero g'abamusaayi muto guno? Amazima amatuufu gali nga bwe kiri bwe tuba tuzimba ennyumba essira tuliteeka ku musingi. Ebiseera eby'omu maaso ebya Uganda biri mu bamusaayi muto bano. So twagala okutandikira ddala ku musingi tusobole okuwa abaana baffe enkizo oba kwe basinziira ku biseera ebirungi eby'omu maaso. Ssenkulu wa banka ya Centenary omukungu Fabian Kasi annyonnyodde nti ekitundu kibadde n'obwetaavu bw'essomero nga kino ekikoleddwa abatuuze baakukiganyulwamu. Katusaba abazadde abanaleeta wana abaana sente ze bagenda okusasula wano sente ze bandisasudde mu masomero agafaanana bwe gati. Sente bugenda kubeera butono, tubasaba bazinoonye babeere nti bafaayo okulaba nti abaana baabwe bagasibwa mu ssomero lino eriteereddwawo olwaleero. Ye ssentebe wa Nyendo mukungwe mulindwa nnaku musana asiimye aba IREAD ne Rotary olw'enteekateeka eno era n'asaba gavumenti naye okussa essira ku byenjigiriza ebisookerwako. Kwebaza abakulu aba IREAD abakoledde ddala omulimu guno ogw'okuzimba essomero lino erigenda okutendeka abaana abato ddala ddala ekitabaddeewo mu kitundu kyaffe ate era nga ne gavumenti batukwasizzaako nnyo kubanga gavumenti okusomesa kwayo kutandikira ku baana b'emyaka 6 bano okuggyako okuteekateeka n'okulambika abatendeka abaana bano abato naye gavumenti ebadde terina masomero g'abaana bato kale bw'ofuna abakikoze nga bano kiba kya muwendo nnyo. Ng'ayogera ku lwa Ekereziya Katolika eyawaayo ettaka okuzimbiddwa essomero, Reverend Father Simon Peter Kafeero agamba nti essomero erizimbiddwa yakutumbula ebyenjigiriza mu kitundu kyabwe ate n'eggwanga okutwaliza awamu. Nga tuba ababiina abalungi tufune enkulaakulana eno ate naddala abaana baffe balijja mu maaso ngo basomera bafuna ekintu ekibagasa ekiri ku levo y'ensi yonna ekyatusindika okuwala ettaka lino n'okuwagira enkulaakulana mu Uganda. Doreen Nakajiri ne Betty Namawanda, BBS Telefina, Jotobadde.